the flashlight UG. Video no mbadde ngenda kugita ku Monday. Naye kinzijidde nenzijukira nti olwaleero Sunday Uganda bantu nga bagenda ku kanisa aba bagenda okusaba bwe munaamuvuddeyo nandyagadde mulabe video eno. So katukikola olwaleero. Manyisirima likyandisijja kuswaza. Ogamba otya eyo kansubire oli bulungi. Nze Mordecai Mulisa. Njagala okutandika ne kino. Sina kyendi. Nga Bujjingo yayogedde. Mugezaako okulumba ababuuziza ebibuuzo. Simanyi na wakutandikira eno video. Njagala kutandika nga ngamba Bujjingo ng'okomyewo n'amaanyi. Amaanyi agatali malungi. Incendiary rhetoric. Olulimi olwo lukuma omuliro mu bantu olwokya lw'okomyewo nabo. Zijjukira ng'okaba ng'ogamba nti nkakasa Richard sijja kuswaza. Bino by'oli mu kukola obutaswaza mugenzi. Bujjingo. Naye olwaleero ngenda kukozesa ekyawandiikibwa kyennyini n'ekitabo Bujjingo kye yakozesezza kuba yabadde ayagala kuvuma abantu. N'agamba bwe nabavuma n'akozesa olugezigezi. N'agamba bwe nabavuma nga sikozeseza Bayibuli bajja kuntegeera bannumbe kati kankozese Bayibuli. Ngenda kubalaga ebintu bye yabuuse biri mu Bayibuli wennyini we yasomye ebimugaana okukola ekyo kye yakoze ne yanoonyezza kimuwa bbeetu kuvuma. Kyennyamiza. Naye mu ebyo bye wayogedde bingi nnyo. Naye njagala kusooka mbeeko bye nkwanukula. Wabuuziza nti mwababuuza Pentagon ya nnyoko. Bonna ne balumba social media. Pentagon era kati abuzaabuza ssente za Pentagon ye nnyoko. Bujjingo. Bujjingo kankube lwaki tubuuza ssente za Pentagon. Nze nyiza okuba nosibuuza ssente za Pentagon. Era sinnaba na kuzibuuzaako. Naye abantu ababuuza ssente za Pentagon olowooza be baliwa. Abantu abakuba ssente za Pentagon be baganda baffe. Abantu abakuba ssente za Pentagon gye mikwano gyaffe. Abakuba ssente za Pentagon be bakadde baffe, be bajjajja baffe. Bwe tubawa akasente nga mukadde wange kana akasente kagulire emmere bw'akwatako n'akuweza Pentagon ate n'ankubira nga wayiseewo ennaku 2 mugamba naye ssente wazitaddewa n'angamba nawaddeyo mu Pentagon. Kanisa za Pentagon ya kanisa jogenda okusimba zino zange zenze kanisa egenda okuzimbibwa olina emyaka emeka n'emyaka kati nkuto ogw'ekikumi. Abantu abakuwa ababuuza tolowooza nti balalu bayinza okuba tebajja na mu kanisa yo naye bateekeddwa okuba balina abamu ku bo n'abamu ku bo kituntundu mu church abagamba ne ssente ze tusonda teziggwayo. Tosobola kubaddako n'obavuma. Okusaba accountability tekikunyiiza, tekikuwemuza, tekikwogeza bigambo ebyo. Nyoko, come on. Katusome Ephesians essula ey'okuna olunyiro lwa 29 Abefeso. Egamba nti let not corrupting talk come out of your mouth, but only such as good for building up as it fits the occasion. Leka okwogera okwokwemula kuleme kuva mu kamwako. Naye okwo okulungi okujja mu mbeera yonna okulungi. Era ne batuwa n'ekigendererwa batugamba nti that it may give grace to those who hear. Nti okwogera okwo okukuva mu kamwa kuwa ekisa eri abo abawulira. Bw'oyogera ebigambo nga nnyoko. Bino bigambo biri mu Bayibuli. Abefeso. Ephesians chapter 4 verse 29. Bino ebigambo bye biwa ekisa eri abakuwulira. Okubanja accountability kitegeeza nti wemula Bujjingo olimba. Tujja kwogera emirundi 1500. Abakubanja accountability bebamu ku bantu b'otamanyi ssente ezo tomanyi gye ziva. Si buli gamba nti buli awaayo agenda n'azikola abamu basaba baana baabwe. Olimba Bujjingo. Ekyokubiri, Bujjingo njagala kukubuulirako kino. amasasi ga Bujjingo nga tankanyeemu
bajja bagakuba ogatanka n'ennyoko. Tosobola kwanukula buli omu mukwano. Tekigenda kusoboka. Oyinza okulowooza ogenda kukikola. Tekigenda kusoboka. Waliwo omusajja mukwano gwo yali amanyimbo asobola okuvuma, asobola okwanukula buli omu. Wetwogera yalekeraawo bamuyita Frank Gashumba. Yali mwogezi. Ayogeranga gwe basala akanyata. Nga Frank bw'atandika okwogera oyinza ogamba tagenda kusirika. Naye yagezaako okwanukula buli omu n'ategeera tasobola kuba malayo yakkakkana. Katumuulire eyo lumu na lumu. Togenda kwanukula buli omu Bujjingo. Ensi ejja okuba emmanya y'enkoko olimba. Byokola tebigenda kuva mu mulamwa. Kakkana buulira enjiri. Nga bw'ogamba manyi eddanga bwe nakuwulirizaako edda nga nkyakolera mu Owinaawo. Ng'oyogera oba oli ku ddeme nga bakukyaza. Mbu bakusindika mu Kampala okubuulira enjiri simanya ab'omu byalo na biki. Ebuulira enjiri eyo gye bakusindika okubuulira. Si kuwemula, si kuvuma abantu. Ekyokulala olina kye wayogedde. Wagambye mbu abantu tebalina kye bali bateeka ssimu mu maaso gaabwe nga bwe nkoze. Kituufu ntadde essimu mu maaso gange. Embwa bw'etuula ku ka TV kwa simu kaayo nabagambe tebalina kye bali ate tebalina kye balina mu nsi. Mubeekuume. Bujjingo, oyinza okuba wadde olumba ffe abakubuuziza ebibuuzo naye njagala okugamba wabadde olumba abantu abagenda mu kkanisa yo. Abantu abagenda mu kkanisa yo abamu tebalina ssimu gyennyina seewaana. Abantu abagenda mu kkanisa yo abamu bali ku vaaje y'okubreakinga. Abamu tebalina kyakulya. Gw'ogamba abakulumba tebalina kye bali. Omuntu okuba nga talina kyakulya tekimuggyako ndowooza. Omuntu okuba nga talina ssimu tekitegeeza talina kyali. Bujjingo abantu abasinga okuba mu kkanisa yo beewo oyinza okugamba tebalina kye bali. Bannaku bankuseere balaba ennyambala, balaba ebyo bambala, bali bubi, bajja eyo nga ekiddukiro eky'essuubi. Kyokka gw'ogamba nti abatalina kye bali be baakulumbye. Ky'ogamba abajja mu kkanisa yo bali ki? Bujjingo oba obiwulira. Bino wemba byogera byagana kundeeta maziga. Abantu abatalina kye bali tebalina kye bali be bakulumba. Bujjingo omanyi abantu abajja mu kkanisa yo. Omanyi ekika ky'abantu b'osabisa. Abatalina kye bali baana baabo abajja mu kkanisa yo. Abatalina kye bali baana bali ku byeyo mu Buwarabu batetenkanya. Oli mu kugamba bannyaabwe nti abo abantu tebalina kye bali. Oli muntu mukulu. Olina engeri gy'osobola okukwatamu ensonga zino. Bujjingo olimba. Nenga nkubuulirako ku bantu abalina kye bali. Ng'olwaliro tetumanyi gye bali. Waliwo omusajja yeeyitanga King of Kings. Yeeyitanga Lord of all fish of the sea. Idi Amin, Field Marshal Dada Aume. Omusajja omuyita Muammar al-Gaddafi, Abu Minyal, president wa Libya. Yeeyitanga King of Kings, kabaka yeeyitako bakabaka bonna aba Africa. Ne bamuwa ekitiibwa King of Kings. Aliwa. Waliwo omusajja bamuyitanga, omanyi Gaddafi oyo annyumira nnyo. Akaseera akamu kaatuuka n'anyumyako ne yali Ssaabaminisita wa Italy gwe bayita Silvio Berlusconi. Namugamba omanyi liigi y'omupiira ezannyibwa Italy gye bayita Italian Serie A. Njagala ekitundu ekisooka kizannyibwe Italy, ekyokubiri kijje e Libya. Yalina kyali aliwa. Waliwo omusajja bamuyitanga Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo Bazambanga, president w'e Congo. Olubiri nga lujjudde zaabu. It now lives in ruins. Abaana be baayagalanga okuwummula nga basindika Brussels e Belgium oba Paris e France. Ng'alina amaliba g'empologoma. Yalina kyali aliwa. Michael Ezra twogera ntulekani. Abantu tebabapimira ku ssente ze balina. Nedda Bujjingo. Abantu tebabapimira ku bugagga bwe balina ensi ekulimba. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa bye wasomye byennyini. Olimba. Kuyita abantu embwa. Mbumbwa omuntu wakubuuza lwaki tofuna mulimu oyo mbwa. Mwekuumenga embwa. Abakulumya emitwe mbwa. Abakubuuza
otandika ddi okukola mbwa bw'aba alina omulimu agukuwe abakugamba tolizimba mbwa ababuuza sente za Pentagoni mbwa abantu abamu babuuza out of concern bakadde bafamu batubuuzanga ebigambo nga bakambwe naye nga tebagamba tekitegeeza nti batukyawa baagala okutuzuukusa nyinza okukubuuza ekibuuzo ekyo nga sigendera kubeera mukambwe sikuteeka wansi ngezaako okukuzuukusa Bujjingo come on katusome ebyawandiikibwa ndi mu Philippians wasomye okuva mu Philippians Abafilipi wasomye essuula ey'okusatu n'osoma olunyiro lw'okubiri okwagala okudifendinga okuvuma abantu lugamba watch out for those dogs those evil doers those mutilators of the flesh for it is teweyongeddeyo wakomyawo ng'oyagala kuvuma ne bwe tweyongerayo wansi ku bye wasomye wulira bwe tugamba ono nno kino ekitabo kya 11 mu bitabo by'endagaano empya mu Bayibuli Pawulo eyali ayigganya abakristaayo akiwandiikira mu kkomera agamba atya not that I have already obtained all this sigamba nti byonna byembulira kati mbirina or have I already arrived at my goal oba ntuukiridde ku kituubirwa kyange but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me nti naye ngezaako okufuba okutuuka ku ekyo Yesu kye yasasulira. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sigamba nti ntuukiridde. But one thing I do, wulira, forgetting what is behind. Situukiridde naye kintu kimu kyenkola. Forgetting. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.